nnyo okulaba nga akakiiko kano aka appointments aka parliament kabadde ku mulamwa. Oluusi mbeera mu kamooli ne ntunuulira ebigenda mu maaso mu parliament ng'ate ensonga ze basigamako zibeera personal. Naye olwaleero nasanyuse nnyo okulaba nga babadde ku mulamwa bambuuziza biki by'ogenda okulembeza. Ne mbategeeza nti biri mu nkolagana ekiwandiiko kye twafulumya kye twasaako omukono okulaba ng'Abannayuganda tutuula ne tukaanya. Muteebereze singa emabegako abakulu abaali batufuga baatuula ne boogeraganya, singa ebizibu bye tuyiseemu tebyandibaddewo. N'olwekyo tujja kukulembeza ensonga ya national dialogue. Ekyokubiri, okulaba nga tuzaamu amaanyi mu ssemateeka. Ssemateeka ono bagenze bamuvuluga. Twetaaga ssemateeka atugatta. Ekyokusatu, twetaaga ng'Abannayuganda kubanga eggwanga lyaffe likoseddwa nnyo. Tugenze tuttiŋŋana, tetukyusangako ku bukulembeze awatali kavuyo. N'olwekyo tujja kukulembeza enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe awatali kuttiŋŋana, awatali kavuyo. Ekyo kye twayise peaceful presidential transition. N'olwekyo ebyo bye nasobodde okutegeeza ababaka. Ababaka bambuuziza era ku nsonga ya National Consultative Forum. Waliwo akakiiko akaleeta ebibiina byonna mu Uganda. Naye akakiiko ako tekalina ssente, enkiiko tezituula. Ekibiina ekiddako ekikulembera opposition mu parliament kye kiina okumyuka ssentebe w'ekibiina ekyo ekya National Consultative Forum. Naye mu kulaba kwange naye tebamulabawo. Ebyo nabyo tulina okulaba nga tubiteesaako tubitereeze, kubanga bannaffe abamu tebaagala kwegatta ku kibiina kya iPod. Naye ekibiina ekyo kiri mu ssemateeka era ndowooza buli omu ajja kukkiriza okukibeeramu. Kijja kuyamba nnyo Abannayuganda okusobola okukaanya, kubanga akaseera ke tulimu kazibu nnyo. Tutuuse ku masaŋŋanzira. Bannayuganda tulina okwekuba ku mitima, twefumiitirize. Abasobeza beenenye, n'abalala nabo basonyiwe ababakosezza. Ebyo bye bigenda okuzimba Uganda. Bino bye tukoze tebijja kuyamba ffe okusinga, bijja kuyamba abaana baffe n'abatanaba na kuzaalibwa. Nga bwe mmanyi ekibiina kyaffe kiri mu demokrasiya. Abantu bakkirizibwa okwogera bye baagala, naye nga buli kye tukola twesigama ku ssemateeka w'ekibiina. Ekibiina kirina enkiiko ze zisalawo. Waliwo abeegulumiza mu kibiina kyaffe abalowooza nti be balina okuwa lukusa ekintu kyonna okukolebwa. Naye bannaffe balina okumanya nti guno si gwe gusoose Democratic Party n'obukulembeze bwakyo okuteeka omukono ku ndagaano. Twateekako omukono ku ndagaano ya TDA. Nze nalina mu ddwaliro. Endagaano eyo nagisanga Secretary General bamaze okuteekako omukono. Saayita press conference ogamba nti ndi munene nze president. Osooka n'otunuulira ekintu n'okiweeyinga oba kigasa oba tekigasa. Naye bannaffe abamu babuguumiridde ne bafubutuka n'agagambo nga tebasomye na kiwandiiko. Naye embeera egenda ekakana, naye nsuubiza Abannayuganda nti nze nzikiriza mu demokrasiya. Bino ebintu tugenda kubiteesaako mu nkiiko za Democratic Party. Twataako n'omukono ku kiwandiiko kya DP Block okulaba nga tugatta Democratic Party. Guno si gwe gusoose, naye ekibi
nti abantu bali kuteesa ku Norbert Mao bavudde ku kiwandiiko ekiteekawo engeri gye tunaabeera n'enkolagana ne NRM ne gavumenti. N'olwekyo Norbert Mao ajja kusigala nga ye president wa Democratic Party. Abaagala mbu Norbert Mao alekulire bandi tutte ango endala nga bagamba nti obuvunaanyizibwa bungi nnyo obwa minisita tojja kubeera na budde, naye ogamba nti tuyingidde NRM, kitegeeza nti totegeerera ddala ebigenda mu maaso mu nsi. Tuyina ensi yaffe etuliraanye eya Kenya, mulaba ebigenda mu maaso. Bannakenya battiŋŋana paka lwe bakkiriza ti omulabewo olina kumubeera ku lusegere okutaasa ensi yo. Naye abalowooza nti pulezidenti addako alina okubuuka emirambo ng'agenda kulayizibwa, basabira emikisa. Abalowooza nti pulezidenti agenda okuddako atambulire mu nnyanja y'omusaayi ng'agenda kulayizibwa, basabira emikisa. Nze ngaseeko ettofaali mu kutaasa embeera eri mu Uganda, tusale puleesa, tumanye nti tuli mu transition. Tomanya tuyinza n'okubeera ne gavumenti eddako nga buli kibiina mwekiri. Ebyo bibeerawo. Ffe tuyita akakiiko kati kakati ffe bakulembeze secretary general wuuno banaye muve ku mboozi z'amalwa. Mwebale nnyo, mwebale. Thank you very much. Can I pass? Can I pass? Can I pass? Can I pass?